ate nammwe abali mu mawanga ag'ebweru musobola bulungi nnyo okutufuna ku Paul FM ku mikutu gyaffe egy'enjawulo. Ku Facebook kwetuli bulungi nnyo Paul FM Uganda, ate ku YouTube kwetuli nakwo Paul FM News, nawo osobola okuba nga otufuna butereevu nnyo. Ate era ku YouTube tulinako Paul FM Dawa, eyo nayo osobola okuba nga nawo otugoberera era nga otufuna bulungi nnyo. N'olwekyo mmwe abali mu mawanga ag'enjawulo tusobola okuba nga tutambulira wamu ku mikutu egyo gyonna. Okay, ensonga nnyingi nnyo eziriwo era ezigenda mu maaso mu ggwanga erya Uganda ate n'ensi yonna okutwalizaamu. Tuzze tubibabuulira ebisinga obungi, eyo yonna gye tuzze tuyita okuva ddala ku lunaku olw'okusooka mu puroguramu zaffe ez'enjawulo nga golf team ekutuusaako ebintu nga ebiri era nga ebitambula mu nsi yonna tuzze tubikubuulira. Bannakasanda ne bannamubende abantu bange njagala okuba nga ate mbakulisa olw'embeera ebaddewo ey'omuggalo. Omuggalo gwakomekkerezeddwa era olunaku olw'eggulo myuka president w'eggwanga Major Jessica Arupo yalangiridde nti omuggalo guyimiriziddwa guggiddwawo mu bitundu by'e Kasanda kwoteeka ate n'ebitundu eby'emubende. Jjukira nti wabaddeyo omuggalo okumalira ddala ebbanga eriwera olw'ekirwadde kino ekya Ebola ekyabalukawo mu bitundu ebyo, naye kaakati ekyalangiriddwa omuggalo gwaggiddwawo oluvannyuma lw'okukakasa nti ekirwadde kino kimaze okuba nga kituulibwa ku nfeete. Era mu kiseera kino bannamubende ne bannakasanda bali mu kujaganya era kwabadde kw'amaanyi nnyo okujaganya nga bamaze okufuna ate amawulire ago ag'okuggyawo omuggalo. Okay. Mu nsi yonna ebintu nga ebitambula kwetooloola ensi yonna bikyagenda mu maaso. Olukuŋŋaana luno olwabadde mu ggwanga erya Amerika olw'abakulembeze ab'amawanga ga Afrika lwakomekkerezeddwa nga Amerika yeeyamye okubanga ewa Uganda amawanga ga Afrika yataddewo ensawo ya $5 billion okuyambako amawanga ga Afrika mu bintu ebyenjawulo ebyobulamu, byanjigiriza, ebya good governance, demokrasiya n'ebirala ebiringa ebyo. Olukuŋŋaana lwakomekkerezeddwa. Tujja kuba nga nalwo tulongera oddukuba mu ttooki katwongere okuba nga ate twetegereza ensonga biki ebyabaddeyo tugenda kufunamu tutya nga Afrika mu nteekateeka za Joe Biden ze yalangiridde eri eggwanga eri amawanga ga Afrika nga Amerika neetegefu okuba nga ate etambulira wamu n'amawanga aga Afrika. Afrika egenda kufunamu etya yeki gwe gusoose 2014 olukuŋŋaana lwe lumu lwaliwo. Barack Hussein Obama era yayita abakulembeze ba Afrika US African Summit n'abaako era obweyamo bwe yawa Amerika bwegenda okuba nga ate engeri gyegenda okuyambamu amawanga ga Afrika. Naye okuba muto kitwafunamu tutya era twaganyulwamu tutya nga Afrika. Ebyo byonna bye tugenda okutunuulira. Waliwo n'olukuŋŋaana era olwa China African Summit era abakulembeze ba Afrika yali Xi Jinping president w'eggwanga erya China n'abayita. Ajjukira Hu Jintao yali avuddeko n'agenda n'ayita abakulembeze ba Afrika n'abasinkana era China nebaako obweyamo bwe yawa okuyamba amawanga ga Afrika. Nzijjukira n'olukuŋŋaana olwali era lwaliko India ne India nayo yatuyitako nga Afrika abakulembeze ne bagenda era president ne saba minister wa India n'abasinkana era ne wabaawo obweyamo Indian African Summit. Era waliwo n'olulala olwa Putin president wa ggwanga erya Russia naye yasinkanako abakulembeze ba Afrika yabayita yali Russia African Summit. Kati summits ezo zizze zibeerawo mu mawanga ag'enjawulo era nga amawanga ago gakola obweyamo okuyamba olukalu lw'omuddugavu Afrika mu mbeera ez'enjawulo n'okusoomoozebwa abaddugavu kwe bayitamu. Naye ekikulu nti tufunyeemu tutya mu summits ezo ezizze zibeerawo
yes zibaddewo era obweyamo buweereddwa naye tufunyeemu tutya nga Abafirika mu ngeri eyo mu ngeri emu oba endala. Ezo ensonga zonna tujja kuba tuzitunuulira. Naye olunaku olwaleero mu alipoota namutaayiika njagala ntambulire ku nsonga eno. Kantambulireko munda mu ggwanga erya Uganda kubanga ebbanga lyonna tubadde tutambulira nnyo mu mawanga ag'ebweru nga z'ensonga ze twogerako okusingira ddala. Naye kiba kikulu nnyo n'okutunuulira ku nsonga ez'omunda mu ggwanga kubanga bingi nnyo ebibeera bitambula mu ggwanga bwe tuba tubibuusizza amaaso ate ne tubeera nga tutambulira ku byebweru byokka kibanga okuba nti tetukoze service emala eri Munnayuganda alina okumanya ebintu nga ebiri mu nsi ye asobole okukola decision entuufu. Kiba kirungi nnyo okugoberera ebintu ebitambula mu ggwanga lyo oluvannyuma osooka kutegeera bitambula mu nsi yo oluvannyuma n'olyoka ogattako biri ebiri mu mawanga ate amalala nabyo n'osobola okuba ng'obitegeera bulungi nnyo. N'olwekyo ensonga gye ngenda okutambulirako olwaleero njagala tugendeko ebuziba twongere okunnyonnyoka obulungi ennyo ensonga ezigenda mu maaso mu palamenti ez'okugyamu Minisita Namuganza obwesige okumuggya mu kifo ekyo okumugoba mu kifo eky'obwa minisita kwoteeka n'omubaka Zaake okumutwala mu kakiiko kali ak'empisa ate nga n'amaloboozi gatandise okuvaayo nti waliwo abagamba nti aviire ddala mu palamenti bamugobe ku bubaka bwa palamenti n'ebirala ebiringa ebyo. Ssemateeka agamba ki ku nsonga nga zino? Ye abaffe amateeka agafuga palamenti googera ki ku nsonga ezifaananako bwe zityo? We tugenda okuba nga tutambulira awo twongere okukuba ttooki mu mateeka ago basinziira ku kyokuba nti Minisita Namuganza baagala kumuggyamu bwesige okumuggya mu kifo kyalimu ekyobwa minisita omubeezi ow'ebyamayumba. Ate omubaka Zaake ye basinziira mu tteeka ki okugamba nti kaakati abonerezebwe olw'enneeyisa gye yeeyisa. Ye musango ki gwe bavunaana Honorable Zaake? Musango ki oguvunaanibwa Honorable Namuganza n'ebirala ebiringa ebyo? Mwe tugenda okuba nga tukuba ttooki nga twongeramu kitegeeza ki okujja minisita okumuggyamu obwesige era mitendera ki egigobererwa? Ebyo ebintu bye tulina okuba nga tutegeera nga tubimanya. Yes, tutegedde ebibaddewo byonna nga bwe bizze bitambula kubanga amawulire ensonga ezo zitambulidde ddala okumala ebbanga era olunaku olwaleero oba oliawo zitutunulidde ng'enkulu eziri mu palamenti wadde nga waliyo ensonga endala zetwandibadde tusuubira nti palamenti ziyandibadde ekolako olw'embeera eri mu ggwanga olunaku olwaleero ekiwamba abantu. Mulaba insecurity eri mu ggwanga, mulaba eri batugamba ena poliisi zirumbibwa, abapoliisi ne battibwa, mulina abantu ba bulijjo, emmundu ne zitwalibwa, ate eri tulaba nti ADF ezzeemu okubanga ewagguza neyingira mu Uganda okulwanagana okwo wakati wa UPDF ne ADF okusinziira ku mwogezi w'amagye byatugamba. Kati Munnayuganda tayinza buteeraliikirira oba oliawo ensonga zeyandigambye nti palamenti yandibadde etunuulira nnyo ensonga ezifaananako bwe zityo. Abantu babuzibwawo, abantu bangi tebamanyi bantu baabwe wa gye bali, abalala babasuula busuuzaawo ku kkubo nga tamanyi na kiki mukwasizza n'ebirala ebiringa ebyo. Naye palamenti ya concentratinze nnyo kulaba nti minisita ono agobwa mu kifo kyalimu, yayisa olugayo mu palamenti, noono honorable abonerezebwa bwe kiba kyetaagisa naye agobwe mu palamenti. Kati z'ensonga eziwambye palamenti. Naye wadde nti Bannayuganda amu balaba si bamativu, baga nti ensonga zandibadde endala ezituluma nga Bannayuganda ng'abantu aba bulijjo ezitunyigiriza. Naye okwesiba ku kyokubeera nti ono yanyoomye palamenti yagiyisizaamu olugaayo ne mutwala obudde nga muli ku nsonga eyo nga waliwo ebintu ebiruma Bannayuganda oba oli Bannayuganda amu si basanyufu n'embeera efaananako bwetyo. However, twetaaga okumanya amateeka ago kubanga enkya era kigenda kukomawo kikomewo ng'omuntu osobola okumanya nti wano batulimba, wano bali mu kutuzanyira ku bwongo. Tewaliyo tteeka likkiriza palamenti kukola ABCD, tewaliyo tteeka likkiriza speaker kukola ABCD. Twetaaga tubeere nga tubimanya, yensonga lwaki tugenda kutambulira awo mu alipoota namutaayiika ey'olunaku olwaleero. Ensonga gye tugenda okutambulirako maze okuba nga ate njikutegeeza era maze okugikuyitirayitiramu. Kati awo tugenda okuba nga twongera okuba nga tunnyonnyoka mateeka akyagoogera ku ekyo palamenti kyeri mu kukola olunaku olwaleero. Wa ababaka we bali abatuufu, wa sipiika waali omutuufu, wa sipiika woyinza okugamba nti ate awo ayiseewo okusinziira ku tteeka ery'enjawulo. Ajjukira nti omubaka wa Agago North amanyiddwa nga John Amos Okoti ye yaleeta ekiteeso eky'okugoba Minisita Namuganza.
nga kino kyasembebwa ate mubaka munne wantunga mu municipal amanyiddwa nga Yona Musenguzi ajjukira nti buli ekiteeso kyonna ekireetebwa mu palamenti walina okubeerawo omulala ajja okukisemba nti bw'oleeta ekiteeso kyonna mu palamenti nga kikwata ku nsonga yonna walina okubeerawo mubaka munno ajja n'akisemba oba n'akisekendinga ekiteeso ekyo okuyitamu okusobola okugenda ate ku mutendera omulala ogwokubiri. Okusinziira ku mateeka agafuga palamenti, ekiteeso ekyokugoba minisita okukikubaganyako ebirowoozo kirina okuwagirwa ababaka abakola ekitundu kimu kyakusatu eky'ababaka bonna ababeera mu palamenti nti wajjawo ekiteeso kyonna nga kyakugoba minisita mu kifo kyalimu kirina okuba nga kiwagirwa ababaka abakola ekitundu kimu kyakusatu kwabo bonna ababeera mu palamenti. Kati bw'otunuulira palamenti eno ey'e11 erimu ababaka 529 bonna bonna ng'obagassa awamu, ng'ababaka abakola ekitundu kimu kyakusatu babeera ababaka 176. Kitegeeza nti ekiteeso ekyokugoba minisita yenna mu kifo kye oba kati nga bwe kiriwo ku minisita Pasis Namuganza kirina okuba nga kiwagirwa ababaka 176. Kyokka ate ababaka bano 176 bwe bakiwagira tekitegeeza nti minisita mumugoberawo. Bano be basemba obusembi ekiteeso ekyo kireetebwe ku fulo ya palamenti era kyongera okuba nga kikubaganyizibwako ebirowoozo minisita oyo bwe guba gumusse mu V agobwe oba aleme kuba nga agobwa. Kati ejjukira nti emikono okuŋŋaanya emikono egy'ekiteeso okulaba nti ababaka ebitundu kimu kyakusatu basemba ekyokujja mu minisita yenna obwesige. Sergeant at arms y'omu ku abavunaanyizibwa ku nsonga ezikwata ku kukuŋŋaanya emikono ku kiteeso kino. Sergeant at arms owa palamenti era sabbiiti eyo ewedde kyalaga nti waali wabulayo emikono nga 40 wekyatukira mu sabbiiti ewedde, wabula ate era agavaayo galaga nti obaoliawo emikono gyakoze gyonna gyalabise era gyaweddeyo egiraga nti ababaka ekitundu kimu kyakusatu bawagidde minisita Pasis Namuganza abeere ng'aggyibwamu obwesige. Jjukira nti palamenti yayisa ALIPOOTA ey'akakiiko akakwasisa empisa eyasemba Namuganza aggyibwemu obwesige. Bano baali bamulanga butawa palamenti kitiibwa bwe yavumirira ekyokussaawo akakiiko kamubuulirizeeko ku by'okugabira bamusigansimbi ettaka lyawali enaggulu Nakawa. Akakiiko kano akakwasisa empisa ke kaavayo n'alipoota nga kaga nti ekyamazima minisita Pasis Namuganza alina okuba nga aggyibwamu obwesige. Naye ng'ekimuvunaanibwa butawa palamenti kitiibwa. Era sipiika we yali awandiikira akakiiko kano akakwasisa empisa okutandika okumunoonyerezaako yabawandiikira bamunoonyerezeeko ku kutyoboola n'okuvvoola n'okuyisa olugaayu mu palamenti. Wabula teyabawandiikira nti mumunoonyerezeeko ku by'okugabira ettaka bamusigansimbi. Jjukira ettaka lino ery'enaggulu Nakawa bajjako abantu ababulijjo abaaliriko. Gavumenti n'egamba egenda kubanga erikulaakulanya okuteekako projects ezigenda okukulaakulanya eggwanga, kw'oteeka n'okuzimbako amayumba agagenda okuba nga gakozesebwa abantu ababulijjo naye nga gavumenti yegataddeko. Kati kigambibwa nti minisita Pasis Namuganza kuba kyazuulibwa oluvannyuma ng'ettaka lino ate abanene mu gavumenti be balyegabanya nga teryakolebwako mirimu egyo gavumenti gye yali egamba nti gyegenda okuba nga ekolerako, wabula bagenda okulaba ate nga abanene mu gavumenti be balyegabanya. Kati minisita Pasis Namuganza jjukira mu biseera ebyo byonna we byaliwo ye yali minisita ow'ebyettaka mu ggwanga. Kati nga kiba kimukakatako okunnyonnyola kino kyaliwo kitya, baani abeegabanya ettaka lino era balyegabanya batya. Yemu ku nsonga eyaggyibwayo palamenti gye yajjayo abeere ng'aginnyonnyola. Kyokka ate mu nsonga eno okuginnyonnyola n'avaayo n'agamba, kuba yakozesa ebigambo awo n'agamba ebyokunteekako akakiiko kambuulirizeeko. Palamenti terina buyinza kunteekako kakiiko kambuulirizeeko ku nsonga ezaali
ku nsonga z'ettaka ly'e Naggulu Nakawa. Era n'akozesa ne waliwo ne statement gye yakola nti bwe wabaawo omuntu yenna gwe nalumya mu ngeri yonna nkyejjusa ansonyiwe bye bigambo bye yayogera. Kati bino palamenti yo yabiraba nti byali byakugiyisaamu lugaayo. Ekisooka amaze okulaga nti abaka ba palamenti tebamulinaako buyinza, tebasobola kumuteekako kakiiko akamunoonyerezeeko ku ebyo ebyaliwo. Ekyokubiri n'alaga nti bye yakola oba oliawo ye talaba bulumi kwoteeka ne damage gye yateeka ku ggwanga ku bino ebimwogerwako nga kigambibwa okuba nti oba oliawo y'omu ku baagala nnyonnyole ettaka lino lyagenda litya mu mikono gy'abakungu ba gavumenti oba abantu aba bulijjo eryali ery'okukolebwako projects ezigenda okuyamba buli muntu n'ate ne kizuulibwa nga balubatu be baalitwala. Kati ennyanukula gye yayanukula nga bamaze okuyisa ekiteeso eky'okumuteekako akakiiko kamubuulirizeeko kye kimuleetedde obuzibu bwalimu kati ekyokwagala okumugoba ku bwa minisita. Wabula si kiri kye bamuvunaana okukola nti oba kyazuuliddwa nti kituufu ddala ye yagaba ettaka lino mu mankwetu oba si ye yaligaba. Nti bwe kiba nga kyazuuliddwa nti ddala ye yaligaba kaakati ave mu kifo eky'obwa minisita kyalimu. Eyo si y'ensonga. Nsonga ngeri ey'okubalaata palamenti gyegamba nti engeri gye yabaddamu nga bagambye bamuteekako akakiiko akamubuulirizaako y'ensonga lwaki baagala kumugoba ku bwa minisita. Alipoota Namutayiika twogera ku nsonga eziri mu palamenti olunaku olwaleero naddala ensonga ezikwata ate ku kujja obwesige mu minisita oba omubaka owa palamenti ze tuli mu kubanga ate tutangaaza olunaku olwaleero mu Alipoota Namutayiika. Nkutegeezezza wali nti engeri minisita Pasis Namuganza gye yayanukulamu akakiiko ka palamenti obanga palamenti ng'emaze okugamba nti ateekebweko akakiiko kamunoonyerezeeko ku by'ettaka ery'e Nakawa ne Naggulu. Kyekimu ku ebyo ebyaviirako okubanga ate ateekebwako n'ekiteeso eky'okumuggyamu obwesige. Bwe yamala okwogera ebigambo ebyo ojjukira bulungi nnyo amyuka sipiika wa palamenti Thomas Tayebwa yalagira omubaka yenna ayagala nti atandika okuŋŋaanya emikono egirina okuteekebwa ku kiteeso ekyokugoba Namuganza ku bwa minisita. Olwo ng'amaze okwogera ebigambo biri Thomas Tayebwa n'alagira nti omubaka yenna asobola okuleeta ekiteeso. Jjukira nti okugoba minisita oba okugoba omuntu yenna mu palamenti oba okugoba minisita ku kifo ky'obwa minisita walina okubaawo omubaka aleeta ekiteeso ekyo. Sipiika naye talina buyinza bukeera ku makya naga kati nkugobye. Sipiika obuyinza bwabeera nabwo nja kugendako mu article ewa sipiika obuyinza obusobola okuyimiriza omubaka olutuula naga nti nkuyimiriza nkususpendinze olutuula luno ojja kudda mu lutuula olulala. Naye obuyinza obuga nti nkugobedde ddala mu palamenti sipiika aba tabulina. Wadde okugoba minisita kirina kuva resolution erina kuba ya palamenti yonna era walina kuvaayo mubaka najja n'aleeta ekiteeso n'aga nti kantandika okuŋŋaanya emikono tusobole okujja mu gundi obwesige. Wabula nga si sipiika wabula sipiika wabuwi lukusa. Kati nga Thomas Tayebwa bwe yalagira nti wabayo omubaka yenna ayagala atandika okuŋŋaanya emikono egirina okuteekebwa mu kiteeso ekyokugoba Namuganza ku bwa minisita ng'olwo amaze okwogera ebigambo biri. Jjukira nti Namuganza azaagugulana nnyo ne palamenti oluvannyuma lwa sipiika okuteekawo akakiiko ak'enjawulo. Akakiiko kano kaali kakubirizibwa omubaka Dan Kimosho ewa Kazo mu bitundu by'Ekazo akiikirira bitundu by'Ekazo mu palamenti. Kano kabuuliriza ku ngeri bamusigansimbi gye baaweebwamu ettaka erya wali e Nakawa ne Naggulu nga bwe nkugambye, era ne kafulumya alipoota nga kagamba nti baakizuula nti Namuganza yeeyambisa woofiisi ye n'abaako bamusigansimbi bye yawa ettaka. Nti kino yakikola nga yeerimbise mu kugamba nti Pulezidenti Museveni ye yali amulagidde nti bamusigansimbi abo abawa ettaka. Kyokka yalemwa okuleeta ebbaluwa eyogerwako Pulezidenti gye yamuwandiikira ng'amugamba nti oba ng'amusemba awe bamusigansimbi abo ettaka. Wabula ate ye ng'alumiriza nti byonna bye nakola ne bye nawa ettaka Pulezidenti ye yandagira. Kati ng'akakiiko kamubuuza aka Dan Kimosho ne bamubuuza bw'abanga ye yakulagira
yakulagira kubanga president directive ye erina kubeera official era erina kubeera documented in writing era file erina okubaawo nti president yampandiikira nangamba gundi ne gundi ne gundi bamusiga nsimbi abo bawe ettaka ly'enaggulu balikulaakulanye olw'ensonga ABCD alina okunnyonnyola naye kubanga biina kuyita mu mitendera. Ekyokubiri president talagira, president ateesa aleeta suggestion nti okusinziira ku mbeera ABCD ery'ettaka liweebwe musiga nsimbi ono noono bibajja okusobola okulikulaakulanya. Era wateekwa okubaawo okusooka okukubaganya ebirowoozo ku kiteeso ekya president ateesa buteesa. Mu mawanga agaliona agatambulira ku nkola ya demokrasiya kati wano Minisita Namuganza bamubuuza president wabanga yakulagira ogabe ettaka eryo ebbaluwa eriwa gye yakuwandiikira ekuwa obuyinza okuwa ettaka bamusiga nsimbi abo nga teriiwo. Namuganza yavaayo n'alumba akakiiko akaali kakoze alipoota eyo ng'agamba nti baaliko ebirala bye baali beenoonyeza kubanga baali tebasobola kubanga bamufulumyako alipoota efaananako bw'etyo ate nga yali yeekubira dda n'enduulu mu kkooti ku nsonga y'emu. Bino ebigambo nno palamenti egamba nti byalinga byakugirengeza era byatabula ababaka ab'enjawulo ne bavaayo ne bagamba nti kati ono kirabika yeetaaga okubanga ayongera okunoonyerezebwako agibwemu n'obwesige. Era akakiiko era ababaka sipiika yalagira akakiiko akakwasa empisa kamunoonyerezeko ku neeyisaaye erengeza akakiiko akateekebwawo mu mateeka kuba constitution n'amateeka agafuga palamenti oba agafuga ebyokuteesa mu palamenti gakkiriza okujja obwesige mu minisita singa asangibwa nga singa omusango gumukka mu vvi ogubadde gumunoonyerezebwako naye ng'emisango gyawukana gibeera gyanjawulo. Bw'atyo bwe yatandika okubanga ate anoonyerezebwako naye mitendera ki egiyitibwamu okujja mu minisita yenna obwesige. Kati wano tetutunuulidde ku minisita Minisita Namuganza kuba n'enkya kijja kuddamu kibeewo oba kyali kibaddewo naye tulina okuba nga tumanya ebintu bino. Palamenti ng'egenda kujja obwesige mu minisita kiki ekibaawo. Okusookera ddala kitandikira ku muwandiisi omukulu wa palamenti. Omuwandiisi omukulu wa palamenti gwe tuyita clerk to parliament ye muwandiisi omukulu. Ono atimba olukalala lw'ababaka bonna kwe balina okussa emikono era ne luweebwa akulira ebyokwerinda Sergeant at Arms gwe naggambye wali nti abeera musaale nnyo mu kuŋŋaanya emikono naye nga olukalala luno olw'okuteekako emikono giri ebitundu 1/3 luva eri ew'omuwandiisi omukulu wa palamenti oba clerk to parliament. Kati ababaka okussaako emikono gino kitwala ennaku 10 era ennaku 10 bwe ziggwako nga ababaka kati emikono katugambe nga ku mulundi guno nga 176 tegiweze kitegeeza abadde anoonya emikono egyo abaalemeddwa kubanga zibeera ennaku 10 zokka. Kati oluvannyuma lw'ababaka ekitundu 1/3 okussaako emikono Sergeant at Arms atwala olukalala luno ewa clerk n'aluzaayo eri omuwandiisi omukulu wa palamenti. Omuwandiisi omukulu wa palamenti oba clerk mu ssaawa 24 alina okubanga amaze okubaga ekiwandiiko ekijja mu minisita obwesige nga kuno kuliko ensonga zonna ze babeera bamulanga minisita oyo era agattako n'emikono egy'ababaka abaasembye agobwe bano ebitundu 1/3. Speaker aba alina okuteeka ensonga ey'okugoba minisita ku lukangagga lw'ebintu ebyokuteesaako mu lutuula oluddako. Olwo nga clerk amaze okuba nga abaga ekiwandiiko ekijja mu minisita obwesige n'ateekako ne kopi ey'emikono egy'ababaka abaasembye agobwe ebitundu 1/3. Kyevula bannagambye nti emikono gino ne bwe giba giweze ebitundu 1/3 tekitegeeza minisita agobeddwa. Eyo ebeera step esooka. Era wano Speaker bw'amala okuteeka ensonga ey'okugoba minisita ku lukangagga olw'ebyo ebigenda okuteesebwako omubaka abeera akulembeddemu ensonga y'okugoba minisita aweebwa omukisa n'ayanjula ensonga ye
era n'awaayo n'obujulizi bwonna obuwagirwa nga buno abuwagira abwesigamye nnyo ku nsonga Clark ze yawandiise mu kiwandiiko. Kati awo tugenze mu lutuula batandise okubaganya ebirowoozo ku nsonga eyo. Omubaka eyakulemberamu ensonga ey'okugoba minisita yajanjula ku fulo ya palamenti ng'asoma alipoota eri Clark gy'aba yawandiise. Oluvannyuma sipiika ategeeza pulezidenti ku nsonga y'okugoba minisita we nga kino alina okuba nga akikola mu ssaawa 72. Minisita avunaanibwa naye kennyini ategeezebwa mu butasukka ssaawa 72 nga ne pulezidenti ategeezeddwa nti minisita wo tugenda kumugoba olw'ensonga ABCD in details. Mu nnaku 14 nga pulezidenti amaze okutegeezebwa, sipiika ateekawo akakiiko ak'enjawulo era okuddamu okukola ku nsonga eno mu bbanga ery'ennaku 14. Kati mu nnaku 15 ssentebe w'akakiiko alina okuba ng'akomawo n'ategeeza palamenti bye babeera bazudde ku nsonga eyogerwako. Ndowooza olaba okugoba minisita mu kifo kye nga palamenti yeekikola kya mitendera miwanvu, si kyangu. Kaakati lipooti y'akakiiko bw'emala okufuluma ng'eraga kyonna kyezudde, sipiika ayita omubaka eyakulemberamu okuggyamu minisita Obwesige n'ayogera ku kiteeso kye. Wakomawo omulundi ogwokubiri okwogera ku kiteeso. Kati wano ate ayogera ku bino ebibeera bizuuliddwa akakiiko kano akabeera kateekeddwawo sipiika mu nnaku ezo 14 kwongera okuzuula. Kasobola okuvayo n'alipoota nga eyawukana ku eri eyasooka Clark gye yawandiika oluvannyuma lw'okuŋŋaanya emikono, oba nga teyawukana ku eyo eyasooka. Kati bwejja mu ngeri yonna ne bweba eyawukanye, sipiika ayita omubaka eyakulemberamu okujja mu minisita Obwesige ayongere okwogera ku kiteeso ekyo. Kati ajja kuba alina okuyita omubaka akulembeddemu okujjamu omubaka. Kati wano aba ayita oli gwennaga John Amos Okoti, kati aba owa Agago North aba alina omuyita najja n'ayogera ku kiteeso kye lwaki yavaayo okuleeta ekiteeso ekyokugoba Minisita Namuganza. Kati omubaka Okoti alina okujjayo ensonga zino nga bwe zirambikiddwa mu alipoota ezo zirina okuba nga tezaawukana. Kati ne minisita ayogerwako oba agenda okugobwa naye aweebwa omukisa ne yeewozaako. Kati ate oluvannyuma bw'amala okwewozaako, ababaka nabo ab'enjawulo ne batandika okukubaganya ebirowoozo ku nsonga y'emu, omuli abo abakiwagira oba abawagira alipoota eyo, kwoteeka n'abo abatagiwagira alipoota eyo okugoba minisita. Bano bazzaako okukuba akalulu era okugoba minisita kirina okuba nga kiwagirwa ababaka abasukka ekitundu kimu kyakubiri eky'ababaka abaalondebwa abalonzi. Wabeerawo okuba akalulu mu palamenti. Akalulu ako minisita okusobola okugobwa aba alina okuba nga ababaka, kino kiwagiddwa ababaka ekitundu kimu kyakubiri ku babaka bonna ababeera mu palamenti, ate nga ababaka abaalondebwa abalonzi. Kubanga jjukira palamenti erimu ne betuyita ba ex officials abatalondebwa balonzi. Erimu abantu abamu abajja nga balinga katugambe balinga abali appointed, naye abakuba akalulu kano akajja mu minisita Obwesige ne ku president bwe kibeera nga waliwo impeachment, ababaka abalondebwa obutereevu beetaba mu kulonda kuno balina okuba nga baweza ebitundu 2 ku kimu kyakubiri ku babaka bonna abali mu palamenti. Kati kitegeeza ki? Palamenti nakugambye erina ababaka 529 eno eye11. Kitegeeza okugoba minisita yenna ekiteeso kiba kirina okuwagirwa ababaka bw'otunuuliraawo 529 kimu kyakubiri babeera ababaka nga 265. Kati ababaka 265 bwe bagenda mu kalulu be balina okuba nga bawagira ekiteeso ekyo eky'okugoba minisita Pasis Namuganza oba minisita omulala yenna. Sipiika alina okutegeeza pulezidenti ebibeera bivudde mu kusalawo okw'ababaka mu ssaawa ezitasukka
24 ng'ababaka bamaze okulonda. Bwe abalonze nga bawagidde ekyokumugoba ababaka ebitundu kimu kyakubiri bawagidde ekyokumugoba, sipiika alina okuwandiikira pulezidenti mu bbanga eritasukka ssaawa 24 ng'amutegeeza ebyo ebibeera bivudde mu kulonda. Ne baba balonze nga tebamugobye ng'ebitundu kimu kyakubiri ekyabaka abawagidde okumugoba kigaanye, era still sipiika alina okuwandiikira pulezidenti n'amutegeeza ku ebyo ebivudde mu kulonda mu bbanga eritasukka ssaawa 24. Pulezidenti n'akitegeera. Kaakati ababaka abawagira ekiteeso eky'okugoba minisita basobola okuwera ebitundu 2 ekimu kyakusatu. Kyokka ate ne tutuuka eno mu kkubo akalulu ne bagaana okuwera ekitundu kimu kyakubiri. Kati ne bwe kibeera nti emikono egigoba egy'ekiteeso egyateekeddwa ku kiteeso ekigoba Pasis Namuganza ku bwa minisita gyaweze 176, tekitegeeza nti kaakati awo obwa minisita babeera bamaze omugoba. Balina okuyita mu mitendera gino gyonna gye nkutegeezezza waggulu. Bwe bamala okugiyitamu ne bagenda mu kalulu. Kati kiyinza okuvaayo nga akalulu kano tekawezezza babaka kitundu kimu kyakubiri okujja mu Pasis Namuganza obwesige, aba tavaako ku bwa minisita, aba asigalako, palamenti eba eremeddwa okubanga emugoba. Njagala okutegeeza Munnayuganda nti ne gy'emitenderera egiyitibwamu gye gimu era egiyitibwamu ne katugambe mu kujjamu pulezidenti kuba kujjamu pulezidenti obwesige oba kye tuyinza okuyita impeachment nga bwe mulaba bwe zizze zibeerawo mu mawanga ag'enjawulo. Era nga bwe kyabadde mu ggwanga erya South Africa walabye ebyabaddewo. Alipoota zaafuluma ez'obukiiko obw'enjawulo obwateekebwawo sipiika wa palamenti y'eggwanga eryo. Obukiiko bwonna ne burecommendinga nti ekyamazima Cyril Ramaphosa alina okugobwa, yamenya amateeka. Naye ng'ate waliyo awasigadde kali akaseera ak'okkuba akalulu. Nakutegeeza ne nkugamba nti ANC, African National Congress, kye kibiina ekisinza ababaka abangi mu palamenti ya South Africa. Kati nga kizibu nnyo okuggyako nga bamuvuddemu buvi, naye nga kizibu nnyo Ramaphosa okumukuba akalulu mu palamenti. Kati eno yonna bino byonna byayita n'abeera nga taluwangudde. Naye ate nga yamanya awali amaanyi ge nti bw'agenda wali mu kalulu, banaatuuka wali mu kalulu, awo ye wagenda okubakubira. Era bwe kyali bagenda okugenda mu kalulu okulaba nti ddala bamuggyamu obwesige, wali ne bigaana kubanga yalina amaanyi mangi nga yasinzaayo ababaka abangi. Kati n'olwaliro bw'otunuulira Pasis Namuganza wa NRM, bw'otunuulira nti NRM yesinza ababaka abangi mu palamenti, bwe banaagenda wali wano mu kuŋŋaanya emikono kiyinza okuba nga emikono gyaweze ekitundu kimu kyakusatu, naye bwe bagenda wali mu kitundu mu kaseera ak'okkuba akalulu, kubanga emitendera bwe batuuka ali mu kaseera ak'okkuba akalulu ababaka ebitundu kimu kyakubiri banaawera. Ababaka abawera ddala 265 basobola okuvaayo ne bamuvaamu ne bagamba nti ddala agobwe. Awo wali ekibuuzo. Kati awo naye watunuulidde we yeesize. Era abapulezidenti bangi abadde bagenda kugibwamu obwesige, yeeno n'abaleka alipoota zonna ne ziva eno nga zijja zimulumiriza. Naye last step eyo oba step eyo esembayo n'emutaasa, ne gundi ye yamutaasa Donald Trump bwe baali baagala okumuggyamu obwesige ng'akyali mu buyinza mu ggwanga erya America. Bino byonna byavaayo nga bamulumiriza nga gumusinga, naye baatuuka wali awasembayo awo olw'okubeera nti ye yali akontrolinga Congress balemererwa okubanga bamuggyayo n'aluwangulira awo ku last resort. So na wano nawo bwe kiri. Naye abantu bangi beebuuza nti palamenti kiki kyesinziirako okugamba nti tugenda kugoba omubaka oba tugenda kugoba minisita yenna mu kifo kye. Biki byesinziirako? Palamenti erina amateeka agagifuga ze tuyita rules of procedure of the parliament. Rules of procedures
zirambikiddwa bulungi nnyo ne mu ssemateeka. Rules of procedures ge mateeka agafuga parliament oba amateeka agalambika enkola y'emirimu eya parliament ey'eggwanga lyonna, ye rules of procedure. Kyeva olaba nti buli muntu gwe bavaayo okutandika okuvunaana, oba mubaka wa parliament oba minisita yenna nga ekintu akikoledde mu parliament, bagamba nti yamenye rules of procedure, yamenye amateeka agafuga parliament. Rules of procedures zimanyiddwa bulungi era zirambikiddwa mu constitution. Tebagamba nti yamenye constitution oba ssemateeka, baga yamenye amateeka agafuga parliament, naye nga gamanyiddwa bulungi nnyo era gasimbulwa kuva mu constitution. Bw'osoma ssemateeka wa Uganda article ey'ekyenda akawaayiro akasooka kekoogera ku the rules of procedures eza parliament yonna. Era parliament ey'okumi eno eriwo rules of procedures ezo zaayisibwa okuteekebwa mu nkola okutandika okuba nga zigobererwa. Nnaku z'omwezi nzijukira zaali 14 omwezi ogwokutaano omwaka 2021. Rules of procedures ezigobererwa olwaleero lwe zaayisibwa era nga zirambikiddwa bulungi nnyo, kati zeetengeredde zo ge mateeka ageetengeredde agafuga parliament yo nga yo, era bagalambika okusinziira ku nzirukanya ya parliament ne amendments ezikolebwa. Tebasinziira ku ssemateeka, basinziira ku mirimu egikolebwa parliament mu kiseera ekyo byonna, naye nga gasimbulwa era gawagirwa constitution oba ssemateeka ow'eggwanga mu article ey'ekyenda akatundu akasooka yeewa olukusa parliament. Article eyo yeewa olukusa parliament okuteekawo amateeka agaayo agagifuga. Kati era amateeka ago gegawa ne speaker obuyinza bwakozesa, era gegawa parliament obuyinza okugoba minister, okugoba president, okugoba omubaka n'ebirala ebiringa ebyo. Bw'otunuulira kansooke mmala okuvako mu bulango tulyoke tweyongereyo wa we basimbula okugoba minister, okugoba president oba okugoba omubaka mu parliament mu tteeka ki erya rules of procedure. Muzzukulu wa Mugema Katumba Gerard, tukyatambula ffenna okulaba nti ate ensonga tuzinnyonnyoka bulungi ddala. Tukuba ttooki mu mbeera eya parliament, mateeka ga parliament nga tutunulira ku ebyo ebiriwo mu parliament nate olunaku olwaleero. Nkyatambulira nnyo ku nsonga nti bagoba minister kubanga procedures ezo oba emitendera egyo era gyegimu tegyawukana nnyo n'egyo egiyitibwamu okugoba president. Waliwo ebyawukanamuko, omulina okuwandiikira Ssaabalamuzi, omuli okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda n'ebirala, naye ate ku minisita temulimu kugenda kuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda, Ssaabalamuzi n'abalala, naye ate ku president olw'okubeera nti guba mutendera mulala. Kati ate wano kuliwoko okuwandiikira president kubanga yabeera yalonda minisita oyo, kubanga ministers are appointed, they are not elected mu posts zaabwe. Ate kino ekya Namuganza tebamugoba ku bubaka bwa parliament, bamugoba ku bwa minister, era asigala aba ajja kusigala nga mbaka wa parliament in case nga kiyiseemu ekyemikono giri gye nkutegeezezza gyetaagisa okubanga oba akalulu ako akeetaagisa okubanga agibwamu obwesige, ajja kusigala nga akyali mubaka wa parliament singa giba giyiseemu. Tebamugoba ku bubaka bwa parliament wabula bwa minister. Parliament eno ejjawo obuyinza bwayo buvaawa obw'okugoba oba okutandika okunoonyereza ku mukungu wa gavumenti yenna oba n'okutandika okumugoba. Njagala otunulire mu rules of procedure eza parliament. Bw'ogenda mu article eya rules of procedure eza parliament, article ya 16, yes, article ya 16 yewa parliament obuyinza obwo oba yewa ababaka ba parliament obuyinza obwo. Waliwo kye tuyita votes of censure and removal from office, article ya 16 erega nti parliament esobola okuyisa resolution oba esobola okuyisa ekiwandiiko oba esobola okuyisa motion ey'okujja president mu kifo kye, oba ey'okujja mu president obwesige okuva mu office ye, oba okuyisa gye tuyita no confidence mu speaker ne deputy speaker. Parliament esobola okujja obwesige mu speaker agikubiriza yennyini oba omumyuka we yennyini, era esobola okuyisa ne gye tuyita censure eri minisita yenna
abeera mu kifo kyonna. Kati olwero kyebaliko kyekya sensa to sensa okukuba tooki oba katugambe kankuyite kunoonyereza ku bikolobero oba ku musango ogubeera gujjiddwayo ku minisita. Kati ekigenda mu maaso censoring Minisita Namuganza singa bazuula nti ddala alina omusango era ababaka ne basalawo aba ava mu kifo ekyo. Ku deputy speaker, ku speaker ne deputy speaker tukiyita vote of no confidence. Tukiyita vote of no confidence. Si sensa. Kati ate ku president awe tugira ku impeachment. Okumugyamu obwesige, removal the president from the office. Okumugyamu obwesige. Kati ebyo byonna birambikiddwa bulungi mu article ya 16 yewa parliament obuyinza ku kyeri mukolo olwaleero. Naye ate tetunnaba kulabamu ku mubaka wa parliament yenga ye ku post yeyo oba ku kifo ekyo ky'omubaka wa parliament. Kati bino byonna byenkulaga bisinga kutambulira nnyo ku keesi ya Minisita Namuganza. Nja kulaga ekya omubaka Zaake kiyingiriramu wa. Nja kulaga waliwo atikawo eyogera ku nsonga eyo gye beesigamyeko deputy speaker gye yeesigamako okulaba nti alagira omubaka Zaake atandika okuba nga anoonyerezebwako. Naye kati wano eno article y'ekikumi eya rules of procedures eza parliament eyogera ku president, eyogera ku speaker n'omumyuka we, naye ababaka basobola okumugoba speaker singa babeera bazudde nti takyalina busobozi bukubiriza parliament mu ngeri esaanidde. Kyevula bakayise vote of no confidence. Basobola omuteekako vote of no confidence ne bamugoba mu kifo ekyo. Kati kwe beesigamye ne minister ate era ne commissioner basobola n'okugoba commissioner. Kati nga bw'olaba ababaka ba parliament era nga bw'olaba bwe baakola ku mubaka Zaake okumugoba ku bwa commissioner mu parliament beesigama ku tteeka eryo. Just ku bwa commissioner so si ku bubaka bwa parliament. Ku bwa commissioner si ku bubaka bwa parliament. Eno article y'ekikumi yebawa obuyinza obwo. Kati article y'ekikumi eyo eyogera butereevu nnyo ku president okugyamu president obwesige. Article y'ekikumi eya rules of procedures nti president asobola okuba nga agibwamu obwesige. Kati ate eno bagisimbula wali mu ssemateeka wennyini oba mu constitution. Kati eya article y'ekikumi jukira era article y'ekikumi jukira mutogikwatako ye yakyusibwa oba ye yakolebwako amendment. Kati erimu akawaayiro akoogera ku kugyamu president obwesige. Article eyo yennyini kati gye baasimbula ne bagireeta mu rules of procedures era gye babeera bagoberera singa babeera baagala okugyamu president obwesige ng'ensonga zizuuliddwa oba alemeddwa basinziira ku nsonga za mirundi esatu. Ekisooka abuse of office, singa president abeera akozesezza bubi office ye ng'omukulembeze w'eggwanga nga avoola gye tuyita oath kyekirayiro. Omukulembeze president yenna kyakuba ng'akutte Bible oba Kulaani neyeeyama okukulembera eggwanga. Ebigambo ebyo byayogera ye oath. Kati singa violatinga oath eyo oba amenya ebyo bye yalayira oba naaba nga tabituukiriza basobola okumuteekako motion oba basobola okumuteekako impeachment ekyokumugyamu obwesige nga parliament yo nga yo esobola okikola. Ekyokubiri singa wabeerawo tuyinza okugiyita misconduct oba misbehavior nga president yeeyisizza bubi nga yeeyisizza mu ngeri etyoboola ekitiibwa ekyobwa president oba office ey'obwa president. Parliament esobola eyita mu tteeka lino mu article y'ekikumi n'emugyamu obwesige nga president. Ekyokusatu kye batunuulira parliament kyesobola okusinziirako okugyamu president obwesige singa wabeerawo kye tuyita oyinza okiyita mental incapability ne physical. Singa omukulembeze ng'omutwe tegukyatoola bulungi oba omutwe ng'afunye ekizibu ku mutwe, afunye ekizibu ku bwongo,
parliament eyita mu tteeka lino n'emugyamu obwesige. Naye ate era mulimu akawaayiro singa era aba afunye obuzibu ku mubiri gwe physically nga takyasobola oba afunye obulema nga parliament neraba nti mu butuufu obulema buno bwafunye tajja kusobola kubanga akwasaganya emirimu gy'obwa pulezidenti, takyasobola na kutuula mu nnyonyi, kati agenda kukiikirira atya eggwanga nga bwekiba nti yeyeetagisaayo takyasobola kutambula, abeera awo ng'atudde. Parliament esobola omukubako esobola okumuteekako impeachment najjibwamu obwesige olwa gye tuyita physical incapacity ate ne mental incapacity nga omutwe gufunye ekikyamu nga takyasobola kubanga asalirawo eggwanga. byebintu ebisatu bye basinga okubanga batunuulira kubanga kiri ekya abuse of office kizingiramu ebintu bingi nnyo. Muli ne corruption, singa president azuulibwa nga muli wanguzi, singa azuulibwa nga yeetaba oba mu bubbi obwa ssente oba za gavumenti oba ssente zonna, kizingiramu ebintu bingi nnyo ekyo ekya abuse of office ebisinga obungi mwe babiteeka. Kino ekya misconduct kyo kya bulijjo nti omukulembeze yeeyisizza bubi n'abeera ng'ate aswaza office ey'obwa president, kwoteeka n'ekya incapacity mentally and physically. Byebintu bisatu parliament byetunuulira neeyita mu kawaayiro kano aka parliament aka 17 aka rules of procedures eza parliament y'eggwanga. Era nga bwe nagambye nga bwe bakola ku minister, era wabeerawo motion ereetebwa omubaka oba ababaka, era erina okubanga eri seconded nti singa omubaka avaayo n'agamba nti ndeese motion oba ndeese ekiteeso eky'okujja mu president obwesige ave mu kifo ekyo, era alina okubeera seconded. Era etteeka likugamba nti bawandiikira speaker ne bamutegeezaako ku motion eyo, kaakati era ekiteeso ekyo kirina okubanga kiwagirwa ababaka ebitundu 1/3 nga bw'olaba ku minisita. Ababaka ekitundu 1/3 balina okuwagira ekiteeso ekyo. Kati ekiteeso ekyo mu kukiwagira kwe wali okuŋŋaanya egyo emikono ebitundu 1/3 kulina okubanga ensonga zirambikiddwa nga ziri 3 ze nkugambye. Lwaki oyagala pulezidenti agibwemu obwesige agobwe mu kifo ekyo? Walina okubaawo ensonga ezo ng'ozirambise mu kiteeso ekyo nti waliwo abuse of office. How? Yaja abusing atya? N'obinnyonnyola byonna n'olaga nti ya misbehavinga yeeyisa bubi atya, n'obinnyonnyola n'olaga nti obwongo tebukyakola bulungi, nabyo n'obinnyonnyola n'obiraga. Bano ababaka kwe bateeka emikono ebitundu 1/3 bali nga bw'olaba bwe bakola ku minisita. Era nga bw'olaba ku minisita emikono gino bwe gimala okuggwaayo nga gifunyise, wabeerawo era kiraaka oba omuwandiisi wa parliament, jjukira nti yabeera n'ekiwandiiko ekyo okuŋŋaanya emikono. Era nga bw'olaba bwe nagambye ku minisita nti wasooka kuteekebwa speaker ateeka ensonga eno ku lukangagga lw'ebyo ebigenda okuba nga biteesebwako. Bw'amala okubiteekako olwo kiraaka jjukira nti aba amaze okubaga ekiwandiiko, okubaga ekiwandiiko ekyogera ku kujjamu pulezidenti obwesige. Bw'amala okibaga awo speaker n'ateeka ku lukangagga ensonga eyo eteesebweko, era omubaka abeera akulembeddemu eky'okujjamu pulezidenti obwesige n'ajja n'ayogera n'ayanja ekiteeso kye oba alipoota eyo n'agiteeka ku floor of parliament ne bagisoma bulungi ddala. Era byonna bwe wavaawo era wagenda emitendera gitambula nga wali bwe nagambye ku kya president ku kya minister sergeant at arms n'aweebwa olukangagga luno. Speaker n'ategeeza president yennyini ku nsonga nti baagala kujja mu bwesige. Wano speaker awandiikira n'akakiiko k'ebyokulonda n'awandiikira n'ekitongole ekiramuzi oba ssaabalamuzi ofiisi ya chief justice ku nsonga eba egenda mu maaso ey'okwagala okujjamu president obwesige. Naye nga
article ey'ekikumu gye beesigamako era gye batunuulira okubeera nti bakola ekyo. Sijja genda nnyo mu biwanvu olukalala nga process yonna nga bw'ebeera, naye njagadde nkulage palamenti obuyinza, ababaka ba palamenti ebiseera emu ebintu bye bakola obuyinza babeera babugyeewa, kubanga eno ey'okujja mu pulezidenti obwesige empanvu, kubanga wabaawo n'ekya pulezidenti okulabikako eri palamenti najja ne yennyonnyolako oba ne yeewozaako, era nga bw'olaba ku kya minisita nti atuuka najja ne yeewozaako oba ne yennyonnyolako. Ate wabaawo n'akakiiko bateekawo board oba akakiiko okutandika okunoonyereza ku nsonga ddala kituufu pulezidenti bimwogerwako nabyo ddala bituufu oba byakuteekawo buteesi mbeera. Era nga akakiiko ako nako kalina okuvaayo n'alipoota eyaako okulaga nti bye tuzudde bituufu oba si bituufu. Era nga bw'olaba kali akakiiko ak'enjawulo sipiika kaateekawo ne kanoonyereza ku alipoota eno eba yafulumiziddwa clerk ng'eriko emikono giri 1/3 ng'olwo tebannabagenda mu kalulu ak'emikono oba akalulu kali ak'ababaka 1/2. Article ey'ekikumu eno yo yeyogera ku kujja mu sipiika oba omumyuka we obwesige, era singa wabeerawo embeera yonna nga minisita nga sipiika oba omukubiriza wa palamenti yenna ababaka ba palamenti tebakyamulinamu bwesige abaagala kumugjamu basinziira ku article eno ey'ekikumu. Kati basinzidde mu article ya 19 okujjamu okutandika okuleeta motion egoba minisita Minisita Namuganza yeyogera ku kujjamu obwesige oba censoring the minister, vote of censure against ministers. Eyo article y'ekikumi mwe basinzidde. Nkubulidde emitendera egiyitibwamu okumugjamu obwesige, egyo sijja gikuddiramu, naye nga gyegyo emitendera egiyitibwamu gyonna. Era kati article y'ekikumi yeyogera ku kujjamu omubaka yenna nga commissioner, remove of a commissioner. Kuba jukira nti akakiiko ako aka commissioner kaba katuulako speaker, kaba katuulako lead of government business, kaba katuulako lead of opposition, kaba katuulako minister wa finance, kwoteeka ne bammemba abalala be batuula kakiiko ako aka parliamentary commission. Kati omubaka yenna okugibwamu obwesige nga commissioner basinziira mu article eyo 10. Era ensonga ze basinga okutunuulira esooka batunuulira nnyo incompetence, nti omubaka tasobola, talina busobozi butuula oba taqualifyinga na kutuula ku kakiiko ako nga commissioner. Incompetence eyo nga emirimu egimutuma oba egimuweebwa gy'alina okukola nga gimulemye okutuukiriza. Ekyokubiri batunuulira nnyo misconduct oba misbehavior, nti omubaka enneeyisaaye temuweesa kitiibwa nga parliamentary commissioner. Ekirala era nawo batunuulira nnyo obwongo, oba alina omubaka afunye ekikyamu ku bwongo basobola okumukubako akalulu ne bamujja ku bwa commissioner nga basinziira mu article eno ey'ekikumi obulungi ddala. Ebiseera emu batunuulira nnyo n'okubeera ne performance, bawinga nnyo performance y'omubaka nga commissioner akoze eki, emirimu gy'agikoledde agikoze bulungi n'ebirala ebiringa ebyo mu mbeera efaananako bwetyo. So basinziira nnyo mu article eyo eya 10. Okyali ku 17 akatonyeze 9 Paul FM ekula ly'omuntu wa bulijjo oli mu program alipoota namutaayika nange muzzukulu wa Mugema Katumba Gerald tukuba tochi mu mbeera ate amateeka ga parliament amubasinziira okubeera nti ate bateekawo okusensalinga, bateekawo okugoba omukungu yenna wa gavumenti oba minisita yenna mu kifo ekya gavumenti. Ebintu bino tulina okubimanya butya
bisimbulwa mu tteeka ki bweba nga tebinnaba kubanga ate bikolebwa, era batunuulira tteeka ki okubeera nga ate likolebwa. Bw'otunuulira mu kugoba minisita yenna ku kifo kye nga bwe nkunnyonnyodde wali article gye basinziramu okugoba minisita eya 19, batunuulira nsonga ki? Biki bye basinga okutunuulira ku minisita okumugoba mu kifo kye? Ekimu ku byo bye basooka okutunuulira ye incompetence. Singa minisita oyo kizuulibwa nti tasobola kubanga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe, tasobola kukola mirimu, ekifo kye baamuwa takisobola, alemeddwa okuweereza bannayuganda, basobola okumukubako, basobola okumuteekako basobola okumusensalinga oba okumuteekako motion emugjamu obwesige. Ekyokubiri kye batunuulira abuse of office. Singa minisita abeera akozesezza bubi ofiisi ye ey'obwa minisita, katugambe n'akozesa obuyinza okubaako, olw'okuba ye minisita n'akozesa obuyinza obwo okubaako ebintu byayisaawo naye nga ate tebiri mu mateeka, okubaako ebiragiro byayisa bikolebwe naye ate nga tebiri mu mateeka, n'afiiriza gavumenti ssente oba n'afiiriza ekitongole kyonna ssente ezandibadde ziyamba omuntu wa bulijjo oba munnayuganda, asobola okuba nga aggyibwamu obwesige. Ekyokusatu kye batunuulira ye minisita okubanga tabeera na mu ofiisi, takola mirimu egy'obwa minisita nga bwe kiyina okubeera nti asobola okulondebwa emyaka ne giyitawo nga ne mu ofiisi ye tabeeramu, ta presentinga reports, bamuyita mu palamenti ku nsonga eziba zimukwatako, katugambe bw'aba minisita wa byattaka nga bamuyita mu palamenti talabikako, bakitwala misuse of the office. Ekyo bakitunuulira nnyo. Singa minisita abeera yeeyisiza mu ngeri bw'etyo asobola okuggyibwamu obwesige nga basinziira mu article ey'ekikumi ekirala ne misbehavior nayo bagitunuulira. Singa minisita aba yeeyisizza bubi ng'enneeyisa ye teweesa kitiibwa ekifo kyalimu nga minisita, basobola palamenti eba esobola okuvaayo n'emugjamu obwesige, wadde mukama we eyamulonda aba tannamuggyamu bwesige. Palamenti erina obuyinza obwo okumuyisaako, okumuteekako vote of censure ne bamuggyamu obwesige minisita yenna. However, temulimu kawaayiro akalaga nti minisita singa abeera katugambe tawadde palamenti kitiibwa, nga tawadde kitiibwa, alina okuggyibwamu obwesige. Wano aba agwa mu kawaayiro kali aka disciplinary, wabula tagwa mu kawaayiro kano aka sensa. Kasita aba nti ayisizzaamu palamenti olugaayu, nga wano Minisita Namuganza bwe kigambe okusinziira ku kunoonyereza lwaki yasindikibwa mu kakiiko anoonyerezebweko, nga baga nti yayisa mu palamenti olugaayu, yaginyoomoola. Kakati wano bakyesigamiza ku kya misbehavior, kwe bakyesigamiza nti ebigambo bye yayogera tebyali bya mpisa eri palamenti, okugamba nti awo tebalina buyinza bunoonyerezaako, bwe mba nina gwe nalumya kale nsaba nsonyiwe mu ngeri ya kubalaata, kyokka ng'ensonga ze baali banoonyerezaako, ze bamugamba okumunoonyerezaako nga z'amaanyi nnyo, ng'eggwanga lyafiirwa ssente empitirivu ku ttaka eryaweebwa bamusigansimbi, ate nga tavaayo kunnyonnyola mu ensonga ezimatiza lwaki ettaka eryo eryali lirina okubeerako projects za gavumenti nga ligobeddwako n'abantu ba bulijjo, ate lyakkakkana liri mu mikono gy'abamusigansimbi mu ngeri etamanyiddwa oba mu ngeri etamanyibwa. Kati awo palamenti yakyesigamya mu misbehavior mweyagala omukubira, era we yasinziira amyuka speaker we yasinziira naga omubaka yenna ayagala atandika okuba nga ate aleeta ekiteeso ekimugjamu obwesige, kubanga enneeyisa ye evvoola ekitiibwa ekya palamenti
awo we basinziira naye nga tewaliyo kawaayiro akeetengeredde nti singa bukya ku makya naye mba nga njogedde ebigambo oba nga minisita yina ayogedde ebigambo oba ebirengezza palamenti. Katugambe minisita avuddeyo n'agamba nti ababaka ba palamenti mumbuuza ebibuuzo naye temwasoma, aba abalengezza. Tewaliyo kawaayiro akawa palamenti obuyinza ogamba kati oyo tumugobe ku bwa minisita kubanga agambye ababaka ba palamenti tebaasoma. Eyo ebeera bakitwalira wali mu misbehavior nti yeeyisizza bubi mubasobola okukyesigamya, naye ng'ate akawaayiro tekeetengeredde katambulira wali mu misbehavior nti yeeyisizza bubi, kisobola okuba nga ate kimuggisaayo. Obutakubira ku munno ssimu ensonga erina kuba nti toyagala bwagazi kwogera naye. Kati ku MTN ofuna eddakiika nnyingi ku ssente entono ddala. Okugeza ofuna eddakiika 10 ku siringi 7 ate nga zikuba ku mikutu gyonna. Nyiga *160*2 okugula banda endala eza ssente entono. Eno promotion ya kiseera buseera. MTN Uganda erungamizibwa ekitongole ki Uganda Communications Commission. Manda Mobile etuuse. Funa MBs laisi okuba amasimu ku bwereere. Yanguwa. Kula SIM card ku dduuka lya Manda Mobile lyonna kuli okumpi. Kuliza ne Manda Mobile. Amateeka n'obukwakulizo bigobererwa ewagiddwa MTN Uganda era ng'erungamizibwa Uganda Communications Commission. Funa kaboda super okuva mu MTN ku miwendo egisaliddwako. Sasula emitwalo 49 zokka, endala osasula empolampola buli lunaku nusu 83 zokka. Weefunire super kabode mu bikujjuko bino ofuna GB 22 eza MTN eza data buli mwezi okumala emyezi 8. Funa kaboda super olunaku olwaleero mu maduuka ga MTN gonna mu ggwanga Uganda. Tukyagenda maaso oli ku 107 akatonyeze mwenda Paul FM ekula ly'omuntu wa bulijjo. Njagala okubanga mbabuuzaako mwenna abali ku mukutu mwebale nnyo mwebalire ddala abawuliriza nga musinzira mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo, abali wano mu Kampala, abali e Masaka, abawuliriza abaffe abali mu bitundu by'Ejjinja, abawuliriza abaffe abali mu bitundu eby'Eruweero, abawuliriza abaffe abali mu bitundu by'e Nakaseke, abali e Mubende, e Mityana, e Kasanda, e Kamuli Kasanda, kwoteeka n'ebitundu ebirala ebyenjawulo. Mwebale kubanga ate muli ku mukutu 107 akatonyeze mwenda Paul FM. Alipoota namutayiika gye tutambula nayo olunaku olwaleero mu kaseera kano era nga tukuba tooki oba tutunuulira mu mbeera ey'amateeka aga palamenti butya ate bwe gakozesebwa era gali luddawa okusinziira ku nsonga nga bwe tuziraba ezibeerayo buli kaseera. Baba bayise mu tteeka ki, etteeka ligamba ki, etteeka lirambika litya n'ebirala ebiringa ebyo. Tutunuulira rules of procedure eza palamenti kubanga etteeka erifuga palamenti era erirambika engeri palamenti gyekolamu emirimu gyayo mu mbeera bwetyo. Essaawa zigenda kuwera 5:00 ez'okumakya. Time check ekuleeteddwa. Tandika na kufuna simu card okoleeze ne Manda Mobile. Okozesa omukutu guno downloadinga Manda app ofune data ne voice bundle ku bei layisi. Koleza ne Manda Mobile. Okay, kakati kyemmanyi nti bangi mwebuuza ate ku nsonga kati nga Honorable Zaake ezimuvunaanibwa ezamutwaza ne mu kakiiko akakwasisa empisa. Wano palamenti yeesigama nnyo kubanga palamenti tewaliwo tteeka ligaana mubaka wa palamenti kuleeta nsonga ebeera ekwata ku kitundu kye oba ensonga ekwata ku constituency gy'akiikirira oba ensonga ekwata ku bantu baakiikirira oba eriwo mu ggwanga. Tewaliwo tteeka ligigaana kubeera nti agyogerako mu mbeera eyo. Naye speaker, amyuka speaker Thomas Tayebwa kwe yasinziira okuba nti alagira omubaka Zaake atandika okuba nga anoonyerezebwako. Njagala waliwo article eya rules of procedures eya 82 eyogera ku behavior of members during the debate.
oba enneeyisa y'ababaka mu kukubaganya ebirowoozo ku nsonga yonna ebeerawo. Awo we baasinziira awo actually ndoza article ziringa 2 ze baasinziirako. Era akatundu akasooka mu article eno ko koogera ku dress code. Mujjukira waliwo ababaka, yali mubaka waawa neerabiddemu gwe baafulumya mu parliament yali Rebecca Kadaga ng'akyali speaker. Olw'ennyambala ye nga emenya iteke yesigama mu kawaayiro kano aka 82 aka rules of procedures akoogera ku dress code. Akatundu akasooka ke koogera ku dress code ti omubaka alina okwambala mu ngeri eweesa ekitiibwa. Yambala suuti obanga essaati n'ettaayi, kugamba ng'engoye ziweesa ekitiibwa ddala ng'omubaka wa parliament. Si kwambala bivaavavaabyo n'ogenda mu parliament, oba kwambala mu ngeri yonna gwe gy'oyagala n'ogenda mu parliament nga ogenze ate kubanga oteesa. Kati awo bwe tutunuulira ku ky'omubaka Zaake, tuyinza okugenda ku article ya 86. Tuyinza okugenda ku article ya 86 eya rules of procedures. Kubanga 85 eyogera ku general behavior, enneeyisa y'omubaka generally ne bw'aba oba mu kuteesa oba si mu kuteesa. Eya84 eyogera ku lulimi. Waliwo kye bayita unparliamentary language, olulimi olutali lwa parliament, olulimi olutali lwa kuteesa, olulimi olujjayo katugambe olulimi oluvoola nti luli unparliamentary language, olulimi oluvuma, abusing others, insulting others, kwogera ebigambo olinga oba atiisatiisa oba n'ebirala ebiringa ebyo, n'ebigambo ebisobola okwennyamiza abantu oba kuwemula. Article y'e84 awo kyeyogerako era oli bw'aba akikozeseza omubaka wa palamenti ng'akozeseza olulimi olufaananako bwe lutyo, asobola okuba ng'avunaanibwa nga basinziira mu article eyo. Ey'e83 yo eyogera ku nneeyisa ey'ababaka munda mu palamenti. Munda mu palamenti nneeyisa yaabwe, totambulatambula mu palamenti, mugenda mu plenary otambulatambula okuyitaayita mu maaso ga sipiika, tambula odde eno okwogera eno bali mu kuteesa eno gw'oyogera n'ebirala ebiringa ebyo. Oyimiridde tebannabakuwa mukisa ate gw'oyimiridde n'ebirala we byogera awo. Naye ku ky'omubaka Zaake oyinza kutunuulira ku article eno ey'e86 eyogera ku order in the house. Article ey'e86 eyogera ku order in the house era nga wano speaker wabeera n'obuyinza munda mu parliament mu kiseera ekyo eky'okubaganya ebirowoozo. Actually eno teyogera ku speaker yekka naye eyogera ne ku chairman oba ssentebe w'akakiiko konna aka parliament, engeri gy'akondakitingamu parliament akakiiko ako commission eyo nga katudde, oba akakiiko katugamba akakosase kalina be kasinkanye, katugamba akakiiko akakwasa empisa kalina be kasinkanye, oba akakiiko akakola ku nsonga yonna oba ak'ebyenjigiriza Parliamentary Education Committee nga kalina be kasinkanye, ssentebe w'akakiiko ako. Etteeka article eno ey'e86 order in the house emuwa obuyinza obwenkanankana n'obwa speaker nga akubiriza parliament yonna okutwaliza wamu, kubanga ebibonerezo speaker byasobola okugaba nga omubaka amenye etteeka lyonna wano mu article ey'e86 ne ssentebe w'akakiiko aka parliament asobola okugaba ekibonerezo ekyo n'akigabira omubaka yenna abeera amenye etteeka erigwa wansi wa article ey'e86. Era ekulaga nti ssentebe w'akakiiko ako aka parliament yabeera speaker ow'akakiiko ako, kuba yabeera omukubiriza ow'akakiiko ako. Speaker oli waatali ono yabeerawo, kati obuyinza abeera abulina obusobola okudisciplininga omubaka, asobola omususpendinga mu kakiiko
oba okumuyisaako ekiwandiiko ekirala kyonna bw'abeera ng'amenya etteeka lyonna. Kati wano weewali ensonga y'omubaka Zaake, Deputy Speaker mwe yasinziira okuba nga ayisa ebiragiro byonna bye yayisa. Lwaki? Okutukyali programu ALIPOOTA namutaayika. Mu programu eno kye tusinga okutunuulira kwe kwongera okuyiga n'okwongera okubanguka n'okwongera okumanya. Kiba kikulu nnyo okubeera nga ensonga tuzigoberera mu ngeri ya mpolampola. Ensonga lwaki nkutwala mpolampola tusobole okunnyonnyoka ensonga yonna ebeerawo. Wano mu wiiki wonna tuba ensonga tuzoogerako bwogezi ne tuziyitako kungulu ne tuziyitako, naye kiba kya mugaso nnyo okusobola okutegeera obulungi ensonga n'oginnyonnyoka bulungi nnyo. Kati bw'ogenda mu rules of procedures, akawaayiro aka 88 akatundu akasooka n'akookubiri, awo bw'otunuulira obulungi ng'ozisomye obuwaayiro obwo olaba nti Deputy Speaker we yasinziira ku nsonga za Honorable Zaake, waliwo kye tuyita order in the house. Akawaayiro ako koogera ku order in the house. Era obuyinza atikeni obwewa speaker nagaye bwewa ne chairperson oba chairman oba ssentebe w'akakiiko konna, era abeera n'obuyinza okuyita attention mu palamenti. Era singa wabeerawo omubaka yenna abeera akozesezza kugamba yeeyisizza mu ngeri etawuliriza speaker, n'aleetawo gye tuyita argument wakati we ne speaker. Akawaayiro kano ke kawa speaker obuyinza okubeera nti teyeetaba mu argument n'omubaka yenna, nti bw'amulagira nti sirika komaawo ensonga yo ngiwulidde, alina okusirika. Bw'aba tasirise nga takomyawo, speaker ayita mu kawaayiro ako okuvunaana omubaka oyo. Era akatundu akookubiri kakulaga nti singa omubaka agenda mu maaso n'okuteekawo gye bayita disorderly mu palamenti, speaker alina obuyinza obuyita omubaka oyo withdrawing statement z'abeera akoze oba amenyewo ebyo by'abeera ayogedde ng'ayita mu kawaayiro ako ke kamuwa obuyinza obwo. Era speaker akawaayiro ke kamu akookubiri ako aka order in the house article 88 ke kawa speaker obuyinza obulagira sergeant at arms. Actually alagira abantu babiri ku babiri abo alagirako omu ku bo, clerk nagambye muwandiisi wa palamenti ne sergeant at arms mu palamenti, alina obuyinza obubalagira okuleetawo order eri omubaka gwabaera alabye nti ataddewo gye bayita disorderly ng'ayita mu kawaayiro ako. Kati njagala owuliriza akawaayiro kano nga ojjukira embeera eyaliwo ng'omubaka Zaake ayogera ku nsonga ey'ekiwamba abantu, nti speaker yakozesa akawaayiro ako n'akozesa obuyinza mu kawaayiro ako n'amugamba sirika ensonga yo ngiwulidde naye wandisoose kujja n'onnyonnyola, ojja kujja mu ofiisi yange, procedures ozimanyi, zizi rules of procedures eza parliament, kyolina ensonga kusooka gireeta. Omubaka Zaake n'agenda mu maaso n'agamba nedda, ensonga zino tuzibaleetera, temwagala kutuwa mukisa kuzoogerako. N'agenda mu maaso. Kati awo Deputy Speaker n'alaba nga ono yali ataddewo gyoyita disorderly yensonga lwaki yayisa, yensonga lwaki yakola okulagira okwo kwe yakola. Era atikeni ey'ekyenda, mu atikeni ey'ekyenda yeewa speaker obuyinza, emuwa obuyinza okususpendinga oba okuyimiriza omubaka oyo mu lutuulo olwo oluba lugenda mu maaso, si kumuyimiriza ku bwa palamenti, si kumuyimiriza butaddayo mu palamenti, wabula mu lutuulo olwo, that very sitting. Singa omubaka abeera amenye obuwaayiro buli obubiri bwenkugambye, speaker yeesigama mu kawaayiro ako ak'ekyenda asobola okumuyimiriza mu lutuula olwo. Kati bw'olaba Thomas Tayibwa ye kye yakola kwe kusooka okwadijaaninga house, n'asooka agiyimiriza okumala ekiseera n'agamba tugenda kukomawo obukome, era obuyinza obwo yabukozesa abujja mu article eyo.
kati eyekyenda mu emu eyo era Tayebwa gye yakozesa deputy speaker gye yakozesa okubeera nti alagira akakiiko kuba eyogera ku kakiiko kano aka rules privileges and discipline mwe yasinziira okulagira akakiiko ako okutandika okunoonyereza ku neeyisa ey'omubaka Zaake mu article eno ey'ekyenda mu emu akatundu akasooka tukiyita omubaka okukola statement bagiyita prima facie a member of parliament making a statement prima facie mwasinziira okulagira akakiiko akakwasisa empisa katandika okuba nga ate kamunoonyerezaako ekigenda mu maaso olunaku olwaleero deputy speaker yasinziira mu kawaayiro ako akakyenda mu kamu akatundu akasooka okulagira omubaka Zaake atandika okunoonyerezebwako ngaga ye yagaana omuwuliriza kubanga akawaayiro kali kenagambye akawaggulu kamuwa obuyinza okubeera nti bwakugamba sirika kali akakinana mu 8 akasooka alina okumakinga order mu house bwakugamba komaawo olina kusirika busirisi noddayo n'otuula bw'ogenda mu maaso akawaayiro ak'okubiri kamuwa obuyinza obugamba nti clerk to parliament leetawo order kati clerk to parliament asobola okukola speaker kyaba amulagidde either okuggyako omuzindaalo ogw'omubaka aleme kubeera nga tawulirwa oba okukola ekirala kyonna oba sergeant at arms niwe waba amugambye omubaka mufulumye kubanga aleesewo disorder mu house kati awo bwe buyinza bwe Thomas Tayebwa bwe yakozesa mu mbeera eyo. Kandabe ku messages wano munabusujju agaye nti bannabusujju bonna kwe bali batumbudde munabusujju sebambuulidde Patrick. Okay, agaye nti naye olowooza palamenti yaffe erina obusobozi okukola ekyo nga tulaba palamenti yaffe eringa ofiisi ya pulezidenti. Ndowooza ayogera ku kya Minisita Namuganza kyekiri kye nagambye nti bino byonna ebirala biyiseewo gino emikono ebitundu kimu kyakusatu giyiseewo yes gifunise naye banaatuuka wali mu kkuba akalulu wali okufuna emikono ekitundu kimu kyakubiri awo wayinza okubeera obuzibu nti kiyinza okubeera ekizibu ennyo ababaka 265 bonna okuva mu Namuganza palamenti ngeri dominated n'ekibiina kye ekiri mu buyinza kati kiyinza okubeera ekizibu emikono egyo gyonna 265 ababaka bonna okubeera nti bamuvaamu mu mbeera efaananako bweti. Ekyokubiri oyinza okwesa ojja kulaba nga baga nti akakiiko akanoonyereza ku Minisita Namuganza kali akateekebwawo mulundi omulala ogwokubiri okwongera okwetegereza alipoota eno nti akasisinkanye pulezidenti ogenda okudda agamba emikono gyabuze ebitundu kimu kyakubiri tebyaweze minisita tagiddwamu bwesige mu ngeri emu oba endala kubanga nawe okitunulira nti omuntu ali appointed si kyangu nnyo kuvaayo jjo omukubeko akalu kubanga ffe ng'Abannayuganda olaba nti ng'abantu ababulijjo ssemateeka tatuwa buyinza bw'amaanyi okusensalinga baminisita oba okusensalinga abantu abo abali appointed. Obuyinza bwatuwa kwe kusensalinga abantu abali elected betwalonda mu kalulu kati oli yennyini abalonda yalina obuyinza obusingayo obw'okubagoba kubanga president bw'aba ayagala okugoba minisita tamala na kwebuuza ku palamenti nti wabeerewo motion ey'okwagala okugoba minisita ABCD akola bukozi reshuffle. Of course alina obukiiko obw'enjawulo bwasooka okwebuuzaako naye ng'ate ye bw'aba akoze decision ebeera yeye nga ye kyeva olaba nti n'okubalonda tamala kwebuuza ku palamenti amala kubalonda ate n'alyoka abasindika mu palamenti ebakakase naye nga ye wali amaze okuba nga abalonda. Kyeva olaba kizibu nnyo okusanga nti ono minisita palamenti yamusudde tetera nnyo kubasuula kiba kizibu tetera nnyo kujjako nga mu butuufu alabira ddala nga oyo tasobolerako ddala naye abasinga obungi bayitawo n'olwekyo kijja kuba kizibu kubanga bw'otunuulira palamenti ya Uganda engeri gy'ekwasaganyamu emirimu ebiseera ebisinga esooka kufuna ddoboozi kuva wa mukulembeze okubaako kyekola. Kale
nga tuwunzika osobola okubaako ekibuuzo kibuuzo oba ensonga gyoyagala okubanga oyongera okunnyonnyoka ku 0759 10700 katuwayeemuko akatono eddakiika zino ezisigaddeyo ate tubeere nga mbasiibula olunaku olwaliro ku 0759 10700 kuoba oyita yessimu yaffe. Hello kale sebo wangi sebo. Hello. Okay. Kale sebo. Okay. Nga bwe nagambye otunuulira obuwaayiro bwonna oba rules of procedures eza parliament temuliimu kawaayiro oba temuliimu tteeka oba temuliimu article egamba nti parliament erina obuyinza okugoba omubaka wa parliament n'emujja mu kifo wabula etteeka eririmu era eryogera ligamba singa omubaka kansooka enfuna ono. Halo kale sebo. Ye sebo. Okay. Okay. Kale. Okay. Tuenze. Era kivula abateekawo rules ezo procedures ezikwata ku order in the house ezo nyingi bingi tetubigenzeemu nnyo naye omutesa kyagambye nti etteeka eriri very open lirambika liwa buyinza abalonzi nti bebasobola okusensalinga n'okuimpeachinga omubaka waabwe gwe balonda era basobola okukuŋŋaanya emikono mu constituency ne bagamba omubaka oyo twagala kumugjayo ne bajja n'emikono lyeriri very open. Lino etteeka lyogera bwogezi nti singa omubaka avaayo n'asala eddiiro n'ava mu ate eryo lyakaleetebwa eyo akiti yakaleetebwa n'ava mu kibiina mwe baamulondera n'agenda mu kibiina ekirala eky'ebyobufuzi asobola okuba nga agobwa mu palamenti era emitendera weegiri girambikiddwa asobola okuba nga agobwa. Sipiika si yalagira nti agobwe wabula etteeka lye beesigamako ne bayita mu mitendera egyo ng'omubaka alangiridde mu butongole ate n'awandiika nti asaze eddiiro okugenda mu kibiina ekirala naye ekigambira nti omubaka yeeyisizza bubi ekyo tekigobya mubaka mu palamenti era babaka banne baba tebalina buyinza bumugoba mu palamenti wabula kugenda mu kakiiko kali akakwasisa empisa ke kasalawo ekibonerezo kyaweebwa either okubeera suspended entuula eziwerako ng'ate tasasulwa tafuna nsako tafuna musaala okusinziira sipiika ye bw'aba alabye ne recommendations eziba zikoleddwa akakiiko akakwasisa empisa mu mbeera eyo naye nga obwo obuyinza obuga nti kaagobwe bugobwa tebuliwo okuggyako nga waliyo birala. Ekyokubiri singa aba amiisinze entuula 15 ate nga tawandiikidde sipiika awo nawo aba asobola okugobwa naye nga ate ebiseera ebisinga obuyinza etteeka eriri very open engeri gye busobola okusensalingamu omubaka liri mu balonzi. Hello. Kale sebo. Yes sebo. Mbadde mbuuza kati kuba n'abamagye abalondebwa abo kuba abantu sibe babalonda kati go mateeka ati agasobola okubagobayo mu palamenti. Okay. Kale
bantu sibe babalonda ab'amagye nawo no ba ex officials abo naye bakwatibwako butereevu n'amateeka gano era procedures zibeeranga bwenkulaze wano nti akakiiko kabanoonyerezaako ku mbeera yonna ebeerawo okunoonyereza kuba kugenda mu maaso motion neereetebwa gundi agobwe nga bw'olaba bwe bakola ku minisita Minisita Namuganza motion ezo zireetebwa speaker n'alagira clerk n'akola ripooti sergeant at arms n'ebirala process eyo era yeeyitibwamu wadde nga tebalondebwa abantu naye nabo ffe ng'abantu tetusobola bakuba ku kalulu naye ate palamenti esobola okubasensalinga singa wabaawo ensonga nga banoonyerezeddwako. Hello Oluganda wangi sebo kwemala okuweereza eggwanga kale sebo Mandera ndi Namuŋŋona ku Center Road. Ye sebo Mandera ebiseera ebisinga ntera okulya nga bagamba nti pulezidenti kyabayogedde ndi kiba kiragiro ne bw'aba tawandiise kati kyenyagala okubuuzaamu nga gambye nti aleete obuwandiiko by'omukulu pulezidenti kiba kisoboka nga nyina ekifo kyendimu pulezidenti nampisaamu akasimu nambaako kyandagira ne mugana ssebo nedda mukama wange empandiikira basiigwa bwe bugobwe kati mu mbeera ng'eyo ekiba kirina okukolebwawo pulezidenti ampisizaamu akasimu agambe kola buuti ne buuti n'ate nga mu maaso eyo kijja kwetaagisa ekiwandiiko ekiraga nti ddala yakulagira kale ebyo bikolebwa lwakuba nti tutambulira mu mawanga agatagoberera mateeka mu mateeka pulezidenti alina okuyisa directive officially. Directive tebeera ku ssimu, directive tebeera mu bigambo, directive ebeera official ne bwavaayo n'alagira nti gundi oyo akwatibwe gundi oyo akolebwa ati era baddayo ne bawandiika ne bibeera nga biterekeddwa nga waliwo documents eziraga directive y'omukulembeze lwakuba nti ebyamawanga ga Africa byakolera ku biragiro kolera ku busimu naye nga si bwe kitibwe kirina okubeera era si bwe kibeera. Ambe yanziza nnyo bwe tutambudde ffenna olunaku olwaleero njagala okuba nga ate mbaagaliza olunaku olw'Essande olulungi ate n'okutandika wiiki ennungi tujja kuddamu nate okuwuliziganya. Mukama Katonda abankuumire.